ebbanga ddene ebbanga lyetoolodde mwezi omukulu yabula oba obuvunaanyizibwa bwe bubadde bususse naye nga bw'oliwo era abawuliriza bakwesunga mulina kaweefube gwe mwatandika abantu ne bagamba nti ate bwe tutagenda eno tunaagendawa nzijukira kaweefube yasembayo wano oba ndifuna omukisa nenziramu nenkiraba abantu ne bava kumpi ku ngalabi ne bajja ne beetooloola ekisokkomera kya Bulange paka kuyingira mu Bulange mu lusiisira lw'ebyobulamu okuva olwo tetuddangamu kuwuliziganya katutandike n'okutulamusaako n'oluvannyuma ow'ekitiibwa yagiyita ntebya otuwe ntebya n'akabuliriro Ssaabasajja asiimye ku bw'olwaleero awo mpangudde abatuuliriza mbalamusizaako nnyo okusooka nange nkulisa Uganda okutuuka ku lunaku lwa bulungi bw'ensi olunaku olw'ameefuga gaffe nga bw'ogambye nti tweyozaayoza ffekka sikitegeeze naye oba oli awo n'oyongera n'otukinyonnyola era kati naawe weeyozaayozeza tuliko okutuuka ku lunaku luno era tulwefumiitirizeeko nnyo si kutuukako lutuuke kubanga Buganda gaali mata naddala nga tukyali mwefuga nga twekolera ku mirimu gyaffe obutereevu abantu Bassaabasajja Kabaka mwenna mbalamusaako era n'okubayozaayoza emirimu gye mukola tukole obutaweera kubanga eggwanga lyaffe lino Buganda tulina okufuba ennyo okuliza ku ntikko nze Kaggwa Ndagala Ssenkulu w'ekitongole kya Kabaka Foundation. Abatuwuliriza mbalamusizzaako nnyo nze Namponya Rasira Naalongo Kirinnya okwanaganya w'ebyobulamu mu Kabaka Foundation. Naawe naakusoola ebibuuzo oba owerekedde ku kitongole nga bwe kitambudde bukya tusemba kusisinkana. Emirimu ssebo tubadde tugikola newankubadde simanyi lwaki ogambye akabuliriro naye Kabaka Foundation bwebwawo okuliikika ku mpewo za CBS okumala omwezi abantu balaba ng'emaze omwaka mulamba nga teri muggo ekyo kikulaga nti saavisi za Kabaka Foundation abantu bazeetaaga naye tubadde mu kuteekateeka nga bw'omanyi kubanga beene ekintu kyaleeta kirina okuba nga kiweesa Namulondo ekitiibwa ate nga n'obuzibu abantu ba Kabaka bwe balimu mu byobujjanjabi mu nteekateeka zonna nga bw'ozimanyi omugotteko n'ebirala zizitowa nga zeetaagisa okupulaninga obulungi ate tujje tuweereze abantu ba Kabaka naye nasemba kujja wano ndowooza bwe twali mu nteekateeka ez'olusiisira lw'ebyobulamu bwe twalina wano mu bya Bulange n'obadde oyogerako olwaliwo nga lumu ogwokusatu era nga bw'ogambye nti tomanyi oba oliddamu n'okiraba n'ogenda kuddamu okiraba e Buddu kuba ate mmanyi nti abantu abaali wano ate bagenda kumultipulayingamu emirundi ebiri e Buddu kusooka njagala okwetonda abantu bonna tetwasobola kubamalawo naye ebitundu nga 9 ku 10 twasobola okulwana okulaba nti abantu Bassaabasajja bajjanjabibwa saawa bwe zaawera nga 9 zaali nga 10 nafuluma wabweru w'ekikomera okwetegereza layini we zikyakoma nga zikyaliyo era abantu bandaba nga ndi mu kusomerwa nga ndaba obudde buggwayo abantu bakyali bweru naye abaami ne bampita mwami Ndagala tukulaba weeraliikirira naye teweeraliikirira fe tetulina bukakafu nti tunayingira obudde buno obubulayo naye kimanye nti tuli basanyufu nti Kabaka waffe atujjanjabye kubanga tukiraba bulabi nti obungi bw'abantu buyitiridde naye Kabaka waffe afuddeyo gye tuli mu byobulamu bwaffe naye nga twakola kyonna ekisoboka naye embeera eyali wano
mu Bulange ng'eggwanga nze ndowooza lyali ligiwa ebintu biringa bisatu. Ekisooka kyalaga nti abantu baali balwadde, mwami mpinga abantu baali balwadde, nalaba buli kika kya bulwadde. Naye abasawo bakola kyonna kyonna ekisoboka okulaba nga bajjanjaba abantu ba Kabaka. Eyo pointi esooka nti abantu balwadde ge mazima. Ekyokubiri kyali kitulaga nti abantu mu bitundu gye bali tebafuna saaviisi za bujjanjabi zibamatiza, kubanga bandibadde tebajja mu bungi bwe batyo. Ensonga ey'okusatu kyalaga nti abantu baavu, kubanga kyali kya bwereere, naye kikulaga nti abantu abamu balina obulwadde naye tebalina busobozi bwetuusaako bujjanjabi. Nze ndowooza gavumenti ensonga eno yandigitunuulidde nnyo, ne tukola kyonna ekisoboka okulaba nti tutegeeza ebyobulamu mu ggwanga. Amaanyi g'ensi gaba ku bantu, ate abantu okubeera ab'omugaso mu nsi balina kuba nga balamu. Singa tunyweza ekyo, Uganda ejja kusobola n'omusolo gweyongera, kubanga omulwadde takola. Ate bw'ataakole tojja kufuna musolo gusobola kuyimirizaawo ggwanga. Naye mu ngeri emu oba endala njagala okwebaza nnyo minisitule y'ebyobulamu, kubanga mu nteekateeka eno twatambulira wamu nayo, eya Uganda n'eyaffe eya Buganda, okulaba nti tutuusa ku bantu obujjanjabi. So okusoomoozebwa okwo ssebo kwe twafuna kwe kubadde kututadde mu kabada okulaba nti bwe tuddayo mu bantu tewabaawo muntu yenna asigala, kubanga naffe twali tetukisuubira nti abantu basobola okubeera abangi bwe batyo. Naye empagi zino essatu ze nkugambye netubadde twekkaanya tulabe bwe tugenda okutuusa obujjanjabi ku bantu ba Ssaabasajja Kabaka mu masaza gonna. Olaba ansayo bw'eggyeyo amakulu g'akabuliriro, obwavu bungi, obulwadde bungi, obujjanjabi bwetaagisa. Kati omuntu okukoma mu gw'okusatu nga lumu n'addamu mu gwa 10 liyali eyeetaaga obujjanjabi abagamba Kabaka Foundation yabaaki. Ate eddoboozi ke tuliwulidde n'enteekateeka nga bwe tunaagiraba, omutima gutuddamu mwamu ne tuguma ne tumanya nti bakyatulowoozaako. Mirimu ki gye tubaddeko mu kiseera eky'okabuliriro? Okusooka ofiisi tekitegeeza nti ebadde nzigale eya Kabaka Foundation okuva olwokusatu. Ate tubadde tukola nnyo, kubanga mwe mutulabira nga tufulumye wabweru mu bantu, okuteekateeka ekiyungu tekiba kyangu. Osingira n'okukola ennyo okusinga oli akulabye wabweru ng'ogaba emmere netamanya mukago oyiseemu okuwaata n'ebintu ebiringa ebyo. Naye mu kusooka mu nteekateeka eno okuva ogwokusatu ate twalina emirimu emirala egibadde emingi ebweru wa Uganda. Ekitongole kino ekya Kabaka Foundation nga bwe mukimanyi Ssaabasajja yakitandikawo mu 1996, era beene n'asiima kiggulewo amatabi ebweru wa Uganda. Amatabi ago gatuyambe okumobilizinga ensimbi ezirabira projects zetukola wano. Kakati otunuulira nga bino ebyobulamu bw'obiraba n'obuzito bwe birimu byetaagisa ensimbi, ate twetaaga ebyuma mu malwaliro n'ebirala. So mu 1999 nga no kiguddwawo 96, Ssaabasajja yaggulawo ettabi lyaffe eryasooka erya UK and Ireland mu 97. Kabaka Foundation wano yaggulwawo 96 ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokuna 1996. Ndowooza olunaku olwo olumanyi bulungi. Ago ge mazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka, era kwe yatongoleza n'ekitongole eki. Ate mu mwaka ogwaddako 97 Ssaabasajja n'aggulawo ettabi lya UK and Ireland, mu 99 n'aggulawo ettabi ly'e Sweden. Kakati mu kaweefube ono tubadde tuli mu kuggulawo amatabi ga Kabaka Foundation mu nsi ez'enjawulo
era omwaka guno omulangira Jjunju omwana w'eŋŋoma Ssaasajja Kabaka yamutuma naggulawo ettabi lyaffe eryasookera ddala e California, ate era naggulawo n'ettabi erya Midwest atwala amasaza mangi, Wisconsin, etwala Indiana, Michigan n'awalala, naye omukolo gwateekebwa Michigan. Ate era omulangira n'atongoza ettabi lya Kabaka Foundation e Toronto mu Canada. Ate wiiki nga 2 emabega twakavaayo mu America okutongoza ettabi lya Kabaka Foundation e Boston. Mwami Mpinga mu kiseera kino Kabaka Foundation eri mu America mu matabi ago eri Canada. Omwaka ogujja tugenda kutongoza ettabi ery'e Japan, ettabi erya Australia ne New Zealand, naye ng'ate tuli e Sweden, tuli e Norway, tuli e Denmark, tuli e Netherlands. Amatabi gano makulu nnyo gye tuli kubanga gakuŋŋaanya obuyambi obw'enjawulo okusobola okuyimirizaawo projects za Kabaka Foundation. Abantu abamu batumanyidde nnyo mu musaayi, era Kabaka Foundation ekoze omulimu munene okukola awareness mu musaayi n'ebirala, naye Kabaka takomye kukuŋŋaanya musaayi wano mu Uganda. Bwe nagenda nga beene asiimye ngende nkwasibwa engule ye eyatuweebwa ekitongole kya International Division of America's Blood Center Arizona mu America. Baamala okulangirira omuwanguzi, buli muntu yeebuuza Abafirika baamanya ddi okugaba omusaayi. Era bwe baabateerako documentary nga layini ziva kuno n'eri nga bagaba omusaayi nga tebakitegeera. Nalina appointment ndowooza nga 23 nga batubuuza mmwe mukuŋŋaanya mutya abantu mubakonvinsinga mutya tebagaba omusaayi. Mulaba wano mu America togiwulira nti ekaaba nti wa musaayi naye balina ekizibu ky'omusaayi. Neera bakubira abantu ne bagamba omusaayi tegutundwa, neera bakubira omuntu gwe balina mu data bank tujja kuwaayo transport nejjanga ogaba omusaayi. So nabo balina ekizibu kinene, naye olw'okuba nti b'amaanyi bakola kyonna ekisoboka okulaba ng'omusaayi bagukuŋŋaanya. Canada bwekito bwe kiri, era twasayininze endagaano ne Canadian Blood Services nga ffe tugenda okubakuŋŋaanyiza omusaayi, okumobilizinga Aba-Canada okuba nga bagaba omusaayi. Era mu May twasobola okugaba units z'omusaayi ezasoba mu 1,000, naye twakola province zaali 3 zokka, Alberta, Columbia ne Toronto oba Ottawa. Naye ng'ennaku z'omwezi 10 okutuuka ng'ennaku z'omwezi 15 tugenda kukuŋŋaanya omusaayi mu Canada okumala ennaku 5, era tageti yaffe ya 7,000 egya units z'omusaayi. Aba-Canada ne America balina ekizibu kinene nnyo mu musaayi nga bwe nkunnyonnyodde. Omusaayi gulimu ebintu 3 Mwami Mpinga. Gwolaba ogwo guvaamu plasma omusaayi, guvaamu platelet n'omusaayi gwe bagaba. Kakati wano ffe mu Uganda ekirungo kya plasma tetukijjaamu naye bakiteeka mu makerenda, kirungo kikulu nnyo ekikozesebwa mu makerenda. Naye olw'okuba ffe tetulina byuma bijjako plasma, kakati wano tetugujjaako, tufuna platelet. Platelet ge mazzi ago golaba agasigala waggulu bagateeka ku muntu ayidde omuliro. Kakati e Canada batugamba ekizibu kye balina ye plasma, era bagula plasma $12.8 million okuva ku America okuba nga basobola abayamba mu Canada okuyimirirawo. Kakati ffe ne tubagamba katumubakuŋŋaanyize, era twakuŋŋaanya ku platelet zokka zaali 15,000 ate zandiiseewo, naye bannayuganda okimanyi bagenze nnyo e Canada, naye tebasobola kugaba musaayi olw'ensonga nti amateeka gaabwe omuntu yenna tagaba musaayi bw'abanga yalinnyako mu Africa okumala emyaka, olina okuba nga omaze emyaka 3 nga tolinnyangako mu Africa okugaba omusaayi, bwoba bakusuubira okuba ne malaria n'ebintu ebirala bwe bityo. Naye myaka egiddako abaddugavu bangi bajja kuba bagaba omusaayi. Ekyokubiri, amatabi gaffe gonna lwaki geenyigira mu kugaba omusaayi ebweru wa Uganda, ffe tulina sikosera abaddugavu
abazungu tebalina sikosera. Kati abaganda baddugavu abagenda eri nga balina sikosera, abaana basangibwa bafuna obuzibu mu kuteekewako omusaayi ogwa bali kubagendako, naye ate kyandibadde kirungi ng'ogw'omuddugavu gwe gumukoze eki gumugenzeeko. Kakati era baagala nnyo abaddugavu tubakunge bagabe omusaayi kisobole okutaasa abo abagwetaaga naddala abalwadde basikosera. Kakati emirimu titubadde tetuyimiridde, naye tubadde bweru nga tutongoza amatabi gaffe ate n'okunnyikiza emirimu. Era batuwa ebyuma, kati ettabi lyaffe ery'e Michigan lituweereza ebyuma tubirisiibinga wano ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno, ebyuma eby'amalwaliro tusobole okugaziya obujjanjabi mu Uganda. Era amatabi ago ebyo bye bakola okulaba nti emirimu gino gye tulimu mu byobulamu kati tugenda kutandika mu January Kabaka Foundation Academy. Amatabi gaffe ge gagenda okuweerera abaana abo. So tubadde mu kaweefuba olwo n'okulaba nti abaana essomero liteekebwateekebwa ate n'okuba nti baweerera abaana abo. So mubadde tetumutulaba nnyo wano naye ng'ate tuli mu kukola ebweru mu matabi gaffe, kubanga amatabi ago gonna gye gali galina boodi zaazo, naye ate nze ngatwala gonna. So kati obuvunaanyizibwa obwo ssebo bwe tubaddeko. Obwetaavu bw'abantu ba Ssaabasajja abali wano bulaga butya obwetaavu bw'abantu ba Ssaabasajja abali mu diaspora ate mwe gye mugenda okugula ebitongole? Ekyokulabirako twagala Ssaabasajja agala abantu babeere mu bulamu obweyagaza, abantu babeere nga balamu, abantu babeere nga bajjanjaba, abantu nga si baavu. Kakati mu diaspora gye tuggula amatabi obwetaavu bwayo bufaanana n'obwa wano nga tuggyeko kiri ekyomusaayi naddala mu basikosera? Tebufaanagana. Bo mu byobulamu ebyenjigiriza infrastructure yonna bagirina, buli kye beetaaga bakirina era bakifuna. Naye Uganda eno okulaakulana ne mu bajeti yaffe ndowooza okimanyi, buli wasoma bajeti y'eggwanga kumpi ebitundu ebisinga obungi basuubira kufuna nsimbi kuva museezaakulaakulana. Tetubeerangawo na bajeti nga yeetengeredde ku Uganda yokka, byanfuna bya Uganda. So olw'okuba tukyali nsi ekula mu buli ngeri tulina okukoppa, tulina okufuna obuyambi mu nsi ezaakula. Ekyokubiri, abantu abali ebweru wa Uganda abava mu Uganda, ffe abali kuno tubatikka emigugu egitoogerekeka, kubanga abantu bagenda ne balowooza nti omuntu bw'alinnya ennyonyi n'agenda piro ziba ssente, yalowooza baba balina ssente mpitirivu. Abo boolaba senga ajjanjabye, mujja wa jjajja wa maama wa alwadde, jjajjaawo alwadde, sengaawo alwadde, buli omu alwadde, omwana waffe ali bweru. Era obwetaavu bwonna babutikka bo abali ebweru. Kaakati singa bayambako mu bitongole nga bino ebifaayo okulongoosa obulamu bw'abantu, nze ndowooza baba bakoze kinene nnyo okwetaasa bo bennyini n'okutaasa obulamu bw'abantu baabwe abali kuno nabo bennyini nga bakomyewo. Kubanga omusaayi bwe gutatereera kuba mu ggwanga, ebyobulamu bwe bitatereera, era ojja kujja n'okulaba abantu bw'ekirumbe kikkube naye nga tosobola kufuna bujjanjabi. Naye bwe weetaba mu kutereeza ebyobulamu n'ebyenfuna na buli kimu, nze ndowooza oba ku layini ntuufu. Ensonga lwaki amatabi gano weegali balaajana balwana okulaba nga Uganda tugikyusa mu mbeera yaayo gy'eri. So obwetaavu bwabwe n'obwetaavu obwa wano bufaanagana kubanga bannansi baaki bawano ate balina abantu baabwe abali wano. N'ekyokubiri, ebitongole ebituwa ensimbi kati nga Canadian Blood Services nkugambye tukoze naye endagaano, era yatonye n'ebyuma ebyo ebigenda banaatera okubituwa, tukola nteekateeka ya kubireeta. Oba n'omusaayi tukuba mpiso, bw'oba oyagala plasma oba platelet tosobola kubijjako ebweru. Oliye bw'ayagala plasma akuggyako plasma yekka, bw'ayagala platelet akuggyako platelet yekka.
bwayagala omusaayi akuggyako omusaayi kyokka ffe wano tetulina bukugu obwo n'ebyuma tetubirina. Kakati ebyuma ebyo Canadian Blood Services egenda kututonera ebyuma olw'enkolagana gye tulina. Kati ndowooza olaba amatabi gano omugaso gwabyo nti nga Uganda egenda kufunamu mu bintu bingi. Era ebyuma ebyo bwe binatuuka tujja bikwasa gavumenti. Kubanga ffe tetukkirizibwa kukuŋŋaanya musaayi. Wabula Uganda Blood Transfusion Services mu mateeka ga Uganda yina okukuŋŋaanya omusaayi. Therefore amatabi gaffe makulu nnyo mu kukyusa n'okusitula embeera z'abantu basaasaana. Obwetaavu bw'okugaziya ekitongole n'okuteekawo amatabi bo mubulabidde ku ki? Kabaka yabulaba dda ng'atandikawo Kabaka Foundation. Ng'atandikawo Kabaka Foundation. Kabaka maaso mogi. Nkugambye yatandika Kabaka Foundation ennaku z'omwezi 13 mwezi gwa 4 ate nga wayiseewo omwaka gumu naggulawo ettabi ly'e Bungereza. Mu 99 naggulawo Sweden. Kakati obwetaavu obwo Kabaka yagulengera dda ate ne mu byenkunnyonnyodde tugulaba nti bukulu nnyo era tukyagaziira ddala amatabi okweyongera mu nsi ez'enjawulo kubanga tulabye nti balina enkyukakyuka gye baleese n'okutuyambako okuva ewa Ssenkulu. Obwetaavu bw'omusaayi n'obujjanjabi mu diaspora buyimiridde butya? So nga ate ne wano twalina kaweefube okuŋŋaanya omusaayi emabegaawo era nga tunagenda mu lusiisira olwo olwa Maachi nga 1. Enteekateeka eno yakomawa? Kansooke ku bwetaavu bw'omusaayi obw'obujjanjabi mu diaspora tebalina kye beetaaga bo babulina. Okusomoozebwa kwe balina kwe kukuŋŋaanya omusaayi era amatabi gaffe gonna aga Kabaka Foundation kakati gali mu nteekateeka okukola MOU ne blood banks ez'ensi eyo. Twakasayininga ne Canadian Blood Services naye ate olwokuna luno ettabi lyaffe ery'e Midwest tugenda kusayininga endagaano ne blood bank ey'e Chicago, Illinois mu America mu kukunga abantu okugaba omusaayi. Obwetaavu bwe balina bwe bw'omusaayi. Naye omusaayi ogwo omuntu ayinza okuwooza Kabaka agukuŋŋaanyiza eri agenda guleeta Uganda. Tegujja Uganda. Neeteeka terikkirizibwa musaayi kufuluma nsalo zaayo okuggyako etteeka ligamba nga amagye g'ensi eyo galina ensi gye galwaniramu lwoyo osobola okufulumya omusaayi. Naye beene ettaffaali era litaddeko mu kukunga abantu abali mu diaspora bagabe omusaayi kubanga ekintu ky'omusaayi kikulu nnyo mu nsi yonna era obwetaavu bw'omusaayi bunene nnyo mu nsi yonna. Bwe tujja wano oŋŋambye nti omusaayi wano mwaguvaako. Mbuuza bubuuza oba tuyimiridde tutya kale? Tekisoboka. Tekisoboka. Kabaka bw'akwata ekintu alina okukiggusa. Blood Bank mu Uganda yatandika mu 1989. Abakuze ku myaka sijja kubuuza myaka gyo mwami Mpinga naye abakuze ku myaka toli mukazi ne bwe nkubuuza emyaka gyo okuva 89 abantu abalwalako mwakimanya nga wafunanga wa luganda lwo n'omutwala ku ddwaliro ne bakuggyako omusaayi n'afuna omusaayi. Okutuusa Blood Bank lwe yajja wano mu 98 omusaayi ne gukuŋŋaanyizibwa mu bank n'oba nga buli muntu agwetaaza asobola okugukola ki? Ogufuna. Naye okuva mu 1996 Uganda Blood Transfusion Service ebadde n'abagabi b'omusaayi 9,000. Emitwalo egyo 9 World Health Organization yatugamba bwe tunaaba tunajjawo ebbula ly'omusaayi mu nsi yaffe tulina okukuŋŋaanya 1% ya population y'eggwanga. Kakati ebibalo byaffe bitankana naye baatugambye tuli obukadde 46 the units emitwalo 46 naye emitwalo 9 gye twalina yali tegitusobozesa kutuuka ku mitwalo 46 egya units z'omusaayi ze twetaaga. Ekyo kitegeeza singa tufuna ezo units emitwalo 47 omukyala azaala mu ssanya tajja kufa ng'omusaayi teguliiwo. Omuntu afunye accident tajja kufa olw'ebbula ly'omusaayi. Abaana ba sikosel ne kansa n'ebirala. Kakati ffe mu myaka 2 Ssaabasajja asobodde okufunira Uganda Blood Transfusion Services
abagabi b'omusaayi abapya abadde batagabangako ku musaayi emitwalo 14. Eyo contribution nnene. Kakati mu nteekateeka eno gye tugendamu tubeere balamu ey'emyaka 3, twagala tufunire Uganda Blood Transfusion Services abagabi b'omusaayi abapya emitwalo 3. Bwe tugigatta ku 14 ne tugigattako ne ku gye twabasanga najjo bwe tuweza emitwalo nga 55 oba 6, Uganda egenda kulangirirwa mu nsi. World Health Organization ejja kulangira Uganda ng'ensi etakyafiisa bantu baayo olwa bbula y'omusaayi. Kakati ffe kyekigendererwa ekyo okukijjako kubanga obusobozi tubulina, tugenda kulwana nakyo okutuusa nga Uganda erangiriddwa tekyafiisa bantu olw'ebbula ly'omusaayi. Ennamba eno tufunamu nga tugituukiriza butuukiriza oba erina okusigala nga ya lubeerera? Erina okubeerawo nga ya lubeerera. Ekyokubiri ffe bwe tufuna ba new blood donors nga bwe twabafuna, buvunaanyizibwa bwa gavumenti okubakuuma, okubateekateeka okubanga basigala bagaba omusaayi. But people die, abantu bafa. Anti abamu bafa. Kitegeeza buli mwaka Uganda Blood Transfusion walina okubaawo abantu abapya abajja mu kugaba omusaayi. Naddala singa tukwata ensonga eno netugitandikiza mu baana b'amasomero, enjiri n'ebuna. Mwami Mpinga tugenze mu bitundu bingi, mbadde nzija nkigamba, twatuuka mu bitundu eyo ebbaale wansi ng'abantu tebamanyi nti omusaayi bagujja ku bantu nga takiwuliranga nako, era twasanga obuzibu twamala essaawa ndoza nga bukiri nga tumatizaayo omuntu ogwo ajja agaba omusaayi. Bwe yakkiriza n'agugaba ne bamwetooloola nga bamanyi olumuvaako bwati agenda gwa wali afe. Era ne beetooloola omusaayi ne balaba omusaayi bwe guyita mu kapiira naki nga balaba agenda kufa. Naye twamugamba bw'omala okugaba genda weetooloolemu okomewo omusaawa ng'emu. Kakati bwe yagenda bonna nga bagamba oyo agenda kufa. Bwe yadda after 30 minutes bwe yadda ne bamulaba bwati bonna ne beeyiwa ku butanda, kubanga bo baali tebakimanyi nti omusaayi bagugaba. Bwe twali ekabula omusajja yajja n'atugamba bulijjo gavumenti egugulawa, lwaki si gyegugula? Nga yamanyi nti omusaayi bagula mugule. Gavumenti nga bwereeta eddagala tinagwe era ayina gyegugula. So obutamanya ku nteekateeka y'okugaba omusaayi yereetedde bannayuganda okufa olw'okuba abantu tebamanyi nti kikulu nnyo okugaba omusaayi. Ekyo ne tukiraba wano ewaffe e Uganda. Eri mu diaspora twagambye nti obwetaavu bw'obujjanjabi si nnyo ng'ensonga, naye kaweefube waki wa musaayi. Kati bo Kabaka Foundation egenda kukola ki? Era nabo tebamanyi balinga bala. Bo bamanyi obukulu bw'omusaayi naye tebafaayo nnyo ku kugaba musaayi. Kakati ffe omulimu gwaffe eri kukunga bantu bagaba omusaayi. Era ekyo tukitandiseko era tujja kukikola. Era n'obuwanguzi ensi ezo zonna Canada yategedde dda Obwakabaka, yategedde Kabaka yani kubanga olw'omusaayi gwe twabafunidde. Kati ate mwaka ogujja omusaayi gugenda kubeera gw'amaanyi. Abantu bangi nnyo twabadde n'Abanigeria, Abasenego bagabye omusaayi naye nga nabo tebamanyi balinga vuba tuva mu Africa. Kakati okubannyonnyola n'okubategeeza ki ekyokukola gwe mulimu Kabaka Foundation. Ate n'abazungu bennyini nabo bagabiremu omusaayi. Nga tuggyeko okugaba omusaayi n'okwongera okukunga abantu n'okubasomesa ebirungi ebiri mu kugaba omusaayi, nteekateeka ki empya Kabaka Foundation gy'erina eri abantu basaabaze? Enteekateeka ssebo gye tulina yeyokuuma obulamu bw'abantu ba Kabaka nga balamu bulungi. Ffe lyessira lye tusooka okuteekako enyamaanyi mu Kabaka Foundation. Kubanga obwakabaka buno okubutuusa ku ntikko gye twagala, okubuteeka mu nsi gye bwalimu, abantu ba Kabaka balina kuba balamu. Nze bwe natunuulira olusiisira lwe twalina wano mu bimuli bya Bulange bwe tubadde twogerako, namanya nti tulina omulimu munene nnyo. Kabaka alina omulimu okutaasa abantu be. Ate abantu be essuubi balina mu Kabaka waabwe.
bo si nsonga kabaka waffe tasolooza musolo bakimanyi naye bo gwe bamanyi nti alina okutaasa obulamu bwabwe. Kaakati ffe ng'abaweereza ba kabaka tulina okusula nga tutunula okutetenkanya okulaba nti tutuusa obulamu obujjanjabi ku bantu ba kabaka. Ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi guno tugenda kutongoza puroguramu eya tubeere balamu. Puroguramu eno egenda kutwala emyaka 3 nga tuba ssaza ku ssaza nga bwe mwatulaba mu nteekateeka y'okugaba omusaayi oba ne bwe twali mu nteekateeka ya hepatitis B. Tugenda kutandikira Buddu kubanga ne mu kugaba omusaayi twatandikira mu Buddu. Buddu tugenda kubeerayo ng'ennaku z'omwezi 23 kwe kutongoza ku Bulange wano. Era munnange Naalongo ono agenda kutusomera bapatanazi baffe so fava zone board. Naye ng'ate twetaaga bangi ku kiri kye mwalaba. Buddu twetaaga abasawo abatakka wansi wa 4 nga bannansi tebaliiko naye abasawo doctors. Kubanga wano twalina abasawo abakunukkiriza mu 15 ne twalinga abalina 4 olw'obungi bw'abantu. Kakati twetaaga abasawo bangi naye ekyomukisa omulungi Islamic Medical Association of Uganda bagenda kutuweera ddala twakoze egundi nabo bagenda tuweera ddala abasawo bangi n'abalala Naalongo ajja kubasoma ne tukyetaaga abantu abali mu byobulamu amalwaliro okujja bakolagana ne Kabaka Foundation tutaase obulamu bw'abantu. Amalwaliro tugeebaza ge twali nago wano gakola omulimu munene n'obwetaavu mwabulaba. Wano twalina abantu bayitirivu naye Buddu tusuubira abantu wakati w'emitwalo 2 n'ekitundu mu nnaku 2 ez'okujjanjaba zokka. Twakola olunaku lumu. Buddu tugenda kubeerayo ennaku 4. Tutuukayo ng'ennaku z'omwezi tugenda tutandika nga 25 okutuuka nga 28 ogwa Novemba omwezi ogujja. Naye ennaku 2 ezisooka nga 25 n'26 tugenda kuba ku kugaba musaayi kwokka okwetooloola Buddu. Naye n'27 n'28 tujja kuba tugaba omusaayi naye ng'ate olwo olusiisira lujja tutandika 27 mpaka 28. Ekitukozesezza ekyo okusooka okugaba omusaayi lisaaki etulaga buli lw'ogatta olusiisira lw'ebyobulamu n'okugaba omusaayi teri muntu agaba musaayi kuba aba alwana kugenda mu layini naye afuna obujjanjabi. Kati alaba nga kiri kimumalira buki alina kyayagala okujjanjaba ate obudde singa bumuyitako obujjanjabi tajja bufuna. Kakati yensonga lwaki ennaku 2 buli ssaza tugenda kumalamu ennaku 4 naye ng'ennaku 2 ezisooka musaayi gwokka. Na zino musaayi gujja kubaawo naye ate ennaku 2 zijja kuba ziyimiridde ku kujjanjaba. Tujja kubeera ku ssaza ku byobulamu wabula ku musaayi tugenda kulambika centers zonna mu Buddu we zinaabeera. Naye ku ky'obujjanjabi amakanda tugenda gasimba ku ssaza wokka olw'ensonga aba art institute abakibaleeta ebyuma biba bingi tosobola bitambuza buli lunaku nga bwe tutambuza ekyomusaayi. Ebyuma bw'obiseetinga kizibu nnyo ne kampi yennyini toyinza gikubaano enkya ate oteeke wano kiba kizibu kuba etwala obudde ogiteekateeka okusinziira ku mateeka agatulagirwa nga medical council nga tukola olusiisira lw'ebyobulamu. So olusiisira lujja kuyimirira ku ssaza. Abantu bajja kuba bangi naye ku mulundi guno Kabaka Foundation yeetegese bulungi. Abantu ba Kabaka mu nnaku ez'ebbiri bonna abagenda okujja tujja kubakolako. Era endwadde zonna ze twakolako wano kansa ebika bya kansa byonna sirimu n'ebirala byonna bigenda kujjanjabwa ate ku bwereere nga tewali wadde 10 ekiweereddwayo. Ku 88 kyabasafama mpinga Kabaka Foundation omulimu gwaffe kukunga. Bwe tukunga ne tukolagana ne bannamikago okujjanjaba, okusomesa, okugema n'okubudaabuda abantu ba Ssaabasajja mu byobulamu.
mu nteekateeka yaffe yatubeere balamu Mwami Mpinga tulambise nti tugenda kutalaga amasaza. Kitegeeza mu myaka 3 buli mwaka tulinamu amasaza 6. Tugenda okutandikira mu Buddu mu Novemba, January tugende mu Busiro, mu March tugende Singo, May tutuuke e Kyaddondo, mu July tutuuke e Bugerere, Buweekula tumutuuke mu September, awo tuggalewo omwaka ogusooka. Naye okutalaga amasaza gano tugenda kukolagana ne bannamikago ab'enjawulo. Muno mwe muli ebitongole ebyenjawulo ebisobola okuvujjirira enteekateeka eno kuba obujjanjabi abantu tebagenda kubusasulira. Tugenda kubajjanjabira ku bwereere. Awo nno ne tukunga ne tukoowoola ebitongole ebyenjawulo ebisobola okuvujjirira enteekateeka eno. Tukoowoola baddokita abajjanjabi bonna abasobola okukola okujjanjaba abantu ba Ssaabasajja ku bwereere, ba pharmacists abasobola okugaba eddagala, abasobola otuwa ambulances. Mwami Mpinga nga bwe walaba abantu bakuŋŋaana nga bwe kyali wano mu March, abantu baba bangi. Mu mbeera eyo twetaaga okubeerawo ne ambulances. Olwa layini ezo ze basimba abamu batendewalirwa. Tukowola abasobola okutuwa ambulances nazo tubeere nazo. Ebitongole ebisobola okutugabira eddagala, ebisobola okutudduukirira n'amazzi, soda, ebyo byonna ebitongole tubyetaaga. Mwami Mpinga okutuusa enteekateeka eno ku bantu, twebaza bannamikago bano abasobodde okutwegattako bwe twogerera, weewaawo nga n'abalala bakyatweyungako. Twebaza CBS ne DBS, bannamikago baffe abatandikibwako ababunyisa obubaka bwaffe mu bantu ne butuukira ddala kwawo bwe twetaaga. Tulina Uganda Blood Transfusion Services, tulina Uganda Red Cross Society, tulina Swiko, tulina amazzi agawuzima, nawo beetegese okutuwa amazzi, tulina ekibiina ky'abasawo abayisiraamu, Uganda Muslim Doctors Association, twegattiddwako Buganda Kombucha, twegattiddwako Ichuray Diagnostic Center, tulina Health Hearts Uganda, Viva Organic, Montana Hospital, Agral Eye Hospital, Max Hospital, Barrage Group, Uganda Printing and Publishing Company, tulina eddwaliro lya Masaka Regional Hospital, tulina Villa Maria, tulina n'eddwaliro ly'enkozi, Uganda Hearts Institute. Mwami Mpinga twebaza bannamikago bano abaakavaayo twegattako, weewaawo nga tusuubira bangi okujja otwegattako. Era mu kkowa eryo nga twongera okukoowoola bannakyewa okujja okutwegattako, tusobole okujjanjaba abantu ba Ssaabasajja, osobola okutuwa eddagala, osobola okujjanga omujjanjabi n'ojjanjaba abantu, amazzi, byonna obwetaavu tubwetaaga. Tusaba abategefu okutwegattako bakube ku nnamba zino: Noti 7 noti 9 6 7 noti 6, oba noti 7 7 5 47 38 61. Eyo nga yeri ku WhatsApp. Eyasoose abadde ki? Noti 7 noti 9 6 7 8 Mulinamu ebulamu. 6 Noti 7 noti 9 6 7 8 noti 6 6. Oh, okay. Eri ku WhatsApp noti 7 7 5 47 38 61. Tusaba bannaffe abeetegefu okutwegattako bakube ku nnamba ezo tusobole ate okujjanjaba abantu ba Ssaabasajja. Okay. Nja kusaba ennamba zezimu zisigale ku desk wali maaso in case waliwo ayagala ng'ajja n'akola ki n'agisaba ne bagimuwa. Njagala okuddayo ewa Ssenkulu.
naddala ku byobulamu olaze obwetaavu obw'amaanyi zo kye tugendamu kyannaku mmeka 4 okukuŋŋaanya omusaayi n'okujjanjaba abantu so nga titulina nekyetwalabako nga lumu March abantu engeri gye bakola ki gye beeyiwamu mu bimuli bya Bulange okujjanjaba of course n'otulaga nti abantu beesiga empeereza ya Ssaabasajja Kabaka bw'abayita nti kino mujje era bakola ki bajja twakirabako ne ku COVID. Njagala okubuuza olwawuliriza kiki kyolowooza ekiremesa gavumenti okuwa abantu baayo empeereza efaanana bweti nti ate ye Ssaabasajja bw'asiima abantu bajjumbira ne kikutuusa n'okwetaaga abasawo abakunukkiriza mu 400 for 4 days. Kiki ekiremesa gavumenti okukola enkola nteekateeka etyo? Ekibuuzo kinene. Tukireke? Bale nga ndi kinene tukireke. Si kinene. Kukireka. Si kinene kukireka. Naye kinene kukiddamu. Kinene okukiddamu. Naye Munnayuganda yenna amaze ebbanga ng'ali mu Uganda. Enteekateeka za gavumenti nnyingi abantu bazikomplainingako etalina mu byabulamu byokka. Nze kyenyinza okulowooza manyi twogera gavumenti naye abantu tebamanyi gavumenti nti buli muntu aba gavumenti. Abaweereza ba gavumenti balina kwagala nsi yaabwe. Abaweereza ba Kabaka baagala Obwakabaka. Ekimu ku bantu lwaki beeyiwa mu nsiisira z'ebyobulamu bwe twali nga tukyali mu hepatitis B n'omusaayi nga obusobozi tebuliiwo tesobola kugenda kusulayo ne tulinda okutandika enkeera. Naye ng'abantu tetubagamba tuliko ki tuli mu benda eyo wansi tuliriddawa naye nga tubagamba ssaawa 2 Kabaka Foundation ejja kuba emaze okuteekateeka ng'abantu bafuna obujjanjabi oba n'okugaba omusaayi ng'era 2 zibeera 2. Basitaafu bange bano boolaba bazuukuka ssaawa 9 ne tusimbula. Ekyo si kyangu kusanga mukozi wa gavumenti aba n'omutima ogwagala ensi okutuuka awo. Sigamba nti baliyo naye batono. Ebintu bino ebimu gavumenti ebiteekamu ssente naye ne bifiira ku implementation wano olw'abakozi obutaagala kyebakola. Of course ne gavumenti eteeka ssente ntono nnyo mu byobulamu. Waliwo ebintu ebitasaana kusaagirwako mu Uganda oba mu nsi yonna by'ebyobulamu, ebyenjigiriza, agriculture, of course ne security. Ebintu ebyo bikulu ku bulamu bwaffe bitukwatako kubanga agriculture bulina kutoyinza butali. Bw'olwala toyinza butejjanjaba. Nalwadde ndowooza nja kwejjanjaba omwaka ogujja. Tekisoboka. Ebyenjigiriza bye bikuza ensi. Naye kituufu gavumenti oba ssente eziyina oba teziyina nze simanyi naye ssente ezigenda mu byobulamu ntono nnyo. Ekyokubiri waliwo ekinsoomooza kwe kubanga kwegamba tuwulira nnyo nti eddagala lyayokeddwa nga liyiseeko. Kyokka ate tuwulira nnyo nti abantu mu malwaliro teri ddagala. Kati ekyo kinnema okutegeera. Kinnemera ddala okutegeera. Buli mwaka NMS eyokya eddagala. Oba si buli mwaka naye eyokya. Kale buli luvannyuma lw'ebbanga eyokya. Nga liyiseeko. Kyokka toyina gy'olaga ne bakugamba nti mu ddwaliro muno abantu bamativu mulimu eki? Mulimu eddagala. Ani niidi liba teririimu.
naye balina ebintu byabwe kati ekibuuzo kyombuuziza mwanyimpi nze njagala kulowooza bulowooza abakulembeze baffe betwateekamu obwesige batukulembere baagala ensi yaabwe. naye ndowooza aliwo n'ebiyinza okwetaaga okukyuka. bw'otunuulira ekyo ekyeddagala lwaki mu ddwaliro teri ddagala gwe kikwatako ajja kugamba abo tebannasaba ddagala gyoyise NMS tebannasaba ddagala tebannasaba ddagala naye ate nabo babaagaza alipoota. amalwaliro gagamba tetulina ddagala NMS gagamba amalwaliro teganona ddagala. kakati enkola weyeetaaga obukulembeze bwaffe yes be basaana okwetereeza. gavumenti esaana okwetereeza mu buli kitongole kyayo. abantu bajja wano nina records abaana baffe bakwata abantu. omwami omu yajja awo nga ku posta n'asimbaawo Range Rover emmotoka y'amaanyi eri miliyoni mpitirivu. abaana ne bamubuuza nti naye naawe seboze ku lusiisira lw'ebyobulamu nkugamba luno lwaliwo olwanga March. n'agamba ye nzize mu lusiisira lw'ebyobulamu tubadde tulowooza nti luno lw'abantu abateesobola. n'agamba nedda mu Uganda tulina ekizibu. amalwaliro saaga gavumenti gokka ne private hospitals omusawo buli lwajja ebiseera ebisinga alowooza ssente mmeka zaanaakugjamu. si bonna definitely ne mulimu abakola ekyo naye singa tulowooza nti olusiisira luno lw'ebyobulamu nga luli mu Bulange nja kufuna ekintu ekituufu ngende nzijanjabibwe. eyo message ogirabanga ey'okusaaga naye enkulu. trust mu bantu. minisitule yaffe ey'ebyobulamu erina okuba nti abantu bagikkiririzaamu. mwami Mpinga ennaku zino kati wiiki zino 2 bannayuganda bali mu kukubaganya birowoozo. statistics ezafulumiziddwa ntuufu si ntuufu. ekyo kyakakasiddwa nti si ntuufu. tebayugosiyo yabijjeeyo negamba kemala obbitereeza. kakati embeera efaanana bwetyo yereetera embeera eno gy'oba okukola ki okumbuuzaako. nze ndowooza olumu tekiba ku gavumenti waggulu naye naffe abaweereza netumala gekolera oba nfunirawa ase nnyo sisitimu ya gavumenti. naye ng'ebiseera bisinga gavumenti eteekamu ssente naye ffe abantu abakozi abaweebwa emirimu twagala nnyo nfunirawa n'omwoyo gw'eggwanga gwakendeera. kati kituzaayo ne kuwa Range Rover sinti tajja kusobola kusasula ddwaliro naye ate bayinza n'omusaba ssente nnyingi okusinga ze yalikoze eki eddagala oba mpiso mitwalo 3 gamba nti omulwadde omusawo bw'akulaba akulowooleza mujjamu mmekono bwe mutwala eyindiya sigazaako 2 oluusi nagamba n'obulwadde nga tebuliiwo nsaba ntegeerekeke ku mpewo. tekitegeeza nti buli musawo kyakola naye abafaanana bwe batyo nabo bakola ki mwebali ekivaamu omuntu tawonye ssente asaasaanyiza nnyingi oli amufudde lusuku so bw'anaagenda mu lusiisira ajja kufuna ekituufu ekimuluma alyoka amanye bwe yeetuusaako obujjanjabi. kakati nze nga tetunnanenya gavumenti nga tetunnakola ki naye abaweereza b'obwakabaka tukola obuteemalira. tukola nga okufaayo okulaba nti abantu ba Kabaka kwega tulinga nti tulina okulaba nga Buganda ekola ki ekyuka. singa n'abakama baffe abatutwala baba n'omwoyo ogwo nze ndowooza buli kimu kijja kuba kitereera. naye ekyabadokita ebina bw'ogambye lwaki n'okufuna badokita abana tubeetaaga n'okusukkawo olw'obungi bw'abantu betugenda okubeera nabo. katufune obubaka buno tukomyewo n'oluvannyuma tulabe bwe tuwumbawumba. esaba batuuliza abakubye amasimu njagala okubeebaza ennyo. abasinga babadde beebaza era tukyebaza era tujja kufuba okulaba ng'obuvunaanyizibwa Ssaabasajja Kabaka bwe yatuwa tusobola okubutuukiriza obulungi. bannaffe
wekiringa ente mukulu basooka kwagula enteekateeka esomeddwa wano nga bwe tugambye enteekateeka eno eyatubeere balamu egenda kutwala emyaka 3 naye kyenkukakasa mu buli ssaza tujja kukola ki kutuukayo naye gonna tetusobola gakola mulundi ki gumu era buli ssaza liyina obudde bwalyo bwe tunajjira mubeere bagumu kubanga enteekateeka eno nga zinene tosobola gikola leero n'obeera emawokota enkya n'obeera esinga oluli n'obeera eri naye buli ssaza kyembakakasa tujja kutuukayo okuyanjaba abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Waliwo yabuuzizza ku ky'omusaayi nti tetwatuuka mukyala Naalongo maama wange banaalongo baba bammange obuzibu tubuyina mu masaza gonna ekibuuzo ekyo kibadde kijja nga kinene naye mwami Mpinga Uganda yonna erina abagabi ttiimu ezigaba omusaayi ziri 25 kakati 25 ezo okuzigabanyaamu wonna wonna ate zonna tezijja kubanga ezo zenjogedde zezeggulu zezaawa naye obuzibu ffe nga Kabaka Foundation omulimu gwaffe gwakunga gavumenti yesaana okulaba nga eyongera ku bantu abajjako abantu omuki omusaayi ne tuwuliziganya nabo aba Blood Bank okulaba nga ekintu ekyo kitereera kubanga kituufu abantu baagala okugaba kuba Kabaka alagidde naye mani power olumu ebantu neya Uganda Blood Transfusion Services. Kakati mu nteekateeka ndowooza abasigadde babadde mu kwebaza n'ebiringa ebyo naye enteekateeka basibo ne banyabo njagala okubajjukiza abo bonna bapatanazi baffe aboogeddwako wano njagala okubeebaza ate tugenda kubeerawo ne exhibition ng'ennaku z'omwezi 23 wano mu bimuli bya Bulange tulina bapatanazi baffe abakola ebintu eby'omu malwaliro nga gilavuzi biki ebindi eziteekwako abantu amazzi wajja kubaawo exhibition n'abantu bamanye ebintu bino bikolebwa bitya ejja kubaawo wano mu Bulange ate ku olwo etugenda okutongoza bapatanazi baffe bonna tubasuubira ku ssaawa 3 wano mu bimuli bya Bulange okubeerawo enteekateeka eyo etongozebwe. Badoctors era waliwo abuuzizaako nti badokita bandyagadde okujjanjaba banategeera batya. Tugenda olwaleero okufulumya link egenda okubaamu badoctors mu bagenda okujjuliza banajjanga ba volunteers nga bwe tubagambye ekintu kino kyabwereere tusuubira dokita atekeko ettaffaali lye ajjanjaba abantu ku bwereere egenda kubeera ku mikutu gyonna egya Kabaka Foundation. Emikutu gino banywanyi baffe aba CBS naki link eyo bw'onoogiraba gigendemu mulimu wojjuza nga oba oli dokita oba oli nansi oba oli volunteer kubanga ba volunteers abo bonna tubeetaaga olw'obungi bw'abantu abajja okuba nga bagayidinga abantu okudda eno n'eno. Link eyo olwaleero zinaaweerya saa 8 ejja kuba ku mikutu gyonna nga badoctors abali eyo baabasawo aba buli kika basobola okugigendamu najjuzaamu naga nti nze nja kusobola okujjanjaba e Buddu olunaku lumu oba ennaku 2 obukugu bwange buli mu kino. Nze nja kujjanjabira Kooki, nze nja kujjanjabira Busiro kuba puroguramu eyo egenda kubeerako nga osobola okutuwulira wa lw'onooweerayo obudde ojjanjabe abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Batusabye okuddamu amasimu gano okusooka kwaba abandyagadde okutambula ne Kabaka Foundation mu mbeera z'obuyambi mu badoctors ayinza obutagenda ku link naye n'akuba simu nsaba kanjiddemu essimu eri 0709 657 8 66 endala eri 0775 47 38 61. Essimu ezo bw'ozikubako oba ojja kufuna bulungi enteekateeka yonna eya Kabaka Foundation. Era nziramu okukubiriza amalwaliro abantu twafuna obuzibu wano mwani Mpinga abantu basulawo wano ku Bulange
ngenda bwe nategeeza ku lusiisira lwa asatu mu lumu nze nava wano zaali ssanga 5 ez'ekiro okukola enteekateeka okulaba aba art institute abaaki baleesa ebyuma byabwe okuba nti birina security emala naki mba nfuluma ku geeti awo nga waliwo abantu nga 100 nali ndowooza bagenda mu kufa kw'omutaka lw'omwa kuba yali yakatibwa naye bwe nfuluma mbabuuza ne mulagawa nti atuze wano waliwo olusiisira lw'ebyobulamu lwankya nti atuze kusula wano abantu basulawo nga bajjudde nze era seebaka kuba naddaguzi waka kunaaba nakola kisaa 10 n'enkomawo 11 ngenda okutuuka nga layini zitandise okwetoloola wano Masengere nemanya nti tuwedde olw'obungi bw'abantu ne twakola kyonna ekisoboka kyekigenda okuba ebuddu ekitwetaaza abasawo abangi abantu bagenda kuba bangi olw'ensonga ziri 3 ze nagambye abantu balwadde abantu baavu abantu tebatuusibwako bujjanjabi mu bitundu gye bakola ki gye bali so tukubiriza baddokita wasomesebwa kujjanjaba kutaasa bulamu n'ennaku ez'ebbiri 27 ziweeyo ku lw'eggwanga lyo Uganda ku lwa Ssaabasajja Kabaka wo ojja ojjanjabe abantu nkakasa nti Katonda naawe ajja kuwa empeera naye twafuna ekizibu wano ono omulimu gwe yaliko gwa kusomba abantu kubaddusa abafeintinze naye nga si bulwadde kuba abantu basula ku bulange wano batandika okusimba bataasulawo batuuka 11 ne basimba layini atuuse essaawa 4 layini eba kuno n'eri mulwadde naye ayagala okufuna ekyokulya naye tasobola kuva mu layini agenda afuna ekyokulya ajja sanga ekifo kye bakikoze eki bakitutte kakati abantu abo oluusi enjala ye yabasuulanga naye twakola enteekateeka twalina ambulensi nyingi ezisobola okubayamba okubatwala mu ddwaliro n'okubawa gulukosi kati twetaaga gulukosi twetaaga biscuit twebaza abalagi batuwadde biscuit batuwadde amazzi abalwadde baffe abanajja bajja kubanga bafuna obwokulya kati amakampuni gonna agakola ebintu ebyo ebyokulya bijja kuba bya mugaso nnyo gye tuli oba bazze mu bujjanjabi naye bwe tubawaayo biscuit ne tubawaayo amazzi kimuyamba okubeera mu layini naye ng'ate afunye ekyokulya obutagwa wansi olw'akamunguluze ow'enjala so kati nga Kabaka Foundation twetaaga nnyo abantu abo okola biscuit okola ki mujje mutwegatteko tetwagala malwaliro gokka n'ebintu bingi nnyo bapatanazi bangi nnyo betwagala ekintu kino kisobole okuvaayo abasawo bakole ekyobukugu tukole ekyomwoyo gw'eggwanga ambulance tuzeetaaga mu bungi twetaaga ambulance in case tulina emergency yonna nga ambulance zikola ki esobola okutwala omuntu amalwaliro tubasaba mukube ku ssimu zino mugambe nti ffe tuwaddeyo ambulance n'abasawo baamu ffe tuwaddeyo biscuit ffe tuwaddeyo soda tuwaddeyo amazzi tusobole okuba nti tetwagala kya bukugu kujjanjaba n'ekyomwoyo abantu bano bafune ekyokulya atuule awo ng'amanyi nti ne bwe naamala essaawa nga 5 nga banzijanjaba at least nfunye ekyokukola ki ekyokulya ekyo kye tusaba okukubiriza bannayuganda tukwatire wamu tukyuse obulamu bw'abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Tebuka nkusaba osibula abatuuliriza. Sina kintu kirala kyonna okujjako okugamba nti Ssaabasajja Kabaka